Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango otuwuliriza we bali kwekuumira ku mayingu gano aga UG Update TV. Muhoozi Kayini Rugaba Chief of Defence Force agenze maaso n'okufulumya lipooti okuva eri mu South Sudan mu Doma. Agenze maaso n'okufulumya lipooti ng'egamba etya bikumi bisatu be bakasuddemu akaba abajaasi 300 bagenze maaso n'okuba nga bakasuulamu akabago mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku UG Update TV ko sinzo bango otuwuliriza era we bali kwekuumira ku mayingo gano gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo nammwe mukola kyamaanyi okwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV. General Muhoozi Kayini Rugaba Chief of Defence Force akedde kufulumya lipooti okuva mu ggwanga erya South Sudan. Jjukira nti nno okulwanagana kukyagenda mu maaso wakati wa President Salva Kiir sako ne Riek Machar Vice President ono nno nga ali detained ewaka ali ku house arrest gwe mukwano gwange ampuliriza. Amagye ga White Army gagenda maaso n'okulwanagana n'amagye g'eggwanga erya South Sudan saako n'okuyambibwako amagye ga wano aga UPDF. Njukira nti nno akaseera kali akayise emabega baali beediimye amagye g'eggwanga erya South Sudanese People Defence Force baali beediimye okuba nga bagenda ku front line nga bagamba nti nno bo tebagenda kubonaabonera awaka ate ne mu kibira babonereyo bagamba babonaabonera eno mu battlefield saako ate n'ewaka babonaabona oluvannyuma lw'okubanga bakamala omwaka mulamba nga tebafuna musaala era ne beediima ne bagamba nti nno gavumenti yandibadde deployingayo amagye ga UPDF beeteekamu ssente abo ba machineries basobole okuba nga bagirwanira entalo zaabwe so ffe batuleke mirembe. Wabula amawulire agavuddeyo General Muhoozi Kayini Rugaba agenze mu maaso n'okufulumya lipooti eraga nti nno abajaasi 300 aba White Army fighters be battiddwa mu kibuga Doma eri mu South Sudan gwe mukwano gwanga ali eyo ampuliriza. Kigambibwa nti no General Muhoozi Kayini Rugaba publicly amaze na praising operation egenda maaso mu South Sudan eya Uganda People's Defence Force. Agamba nti nno amaanyi ge boolesezza ne combat forces gye boolesezza mu ggwanga erya South Sudan ebasobosezza okuba nga efuna obuwanguzi oluvannyuma lw'okonfrontinga White Army group era ne bakayisa bubi nnyo ku mukutu gwe ogwa Twitter. UPDF agambye ati CDF ono agamba nti UPDF esobodde okuba nga ekikola n'omulundi omulala ekozi kibayita cold blooded killers gwakiyise cold blooded killers. Agambye it is a killing machine. I am proud of being a CEO of this great killing machine. General Muhoozi Kayini Rugaba agambye nti nno ye eno UPDF agyeyitira killing machine era nga yenyumiriza okubeera Chief of Defence Force wa killing machine yeno. Kigambibwa nti nno eggulo limu basse abajaasi 300 mu kibuga Doma. White Army ba militants abassociatingira mweri mu NAF effect groups mu South Sudan era gye buvuddeko emabega bagetinga involved nga bakurashinga ne regions era lwe lutalo lugenda mu maaso wakati w'eggwanga erya South Sudan eyo. Abannayuganda Uganda ng'egenda maaso n'okudeployinga troops mu South Sudan eri Joint Security Arrangement naddala Special Force eya UPDF ogenda okulaba nga batigomya White Army mu ggwanga erya South Sudan. Era lipooti efulumye eraga nti nno General Muhoozi Kayini Rugaba acommunicatinze ku UPDF n'agamba nti nno bajaasi 300 be bakasuddemu akaba. Newankubadde Muhoozi Kayini Rugaba afulumiza lipooti eyo n'ekigambibwa nti no communication tenakuvaayo okuva eri mu UPDF oba mu Uganda Ministry of Defence okonfaminga incident eyaguddewo operation era bino tubiwulira buwulizi nga ngalabi ya Nyanzi ku Muhoozi Kayini Rugaba. Location eri mu Doma egambibwa nti no crash tenaba kubanga ekonfamingibwa General Muhoozi Kayini Rugaba gyalangiridde. Ugandan forces abagenda mu maaso n'okuteeka security mu operation n'okugyawo stabilities ne conflicts mu zones ez'enjawulo tebannaba kubanga bavaayo nabo nga balangirira. Wabula tulaba nga Muhoozi Kayini Rugaba arimarkinga views UPDF n'amaanyi combat gyekozesezza okubanga efuŋŋana amagye gano okubanga bagayisiza ddala bubi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza.
Oli ku Yugi Updates TV ko sinzo bango tuuliza we bali kwekuumira ku mayengo gano. Tetumanyi kigenda mu maaso kituufu kubanga kino kirabikanga ekitambulidde ku mituku ya social media nga kiraga nti General Muhoozi Kainerugaba agenda mu maaso n'okwewaanira ku ggye ekkulu erya Uganda People's Defence Force. Newankubadde achievement ze batennakolebwa yaba yagiprezinze dda okulaba nga bakoze achievement. Tetumanyi kigendererwa ky'abano kiba ki oba kibeera ki. Kubanga jjukira nti nno amagye gano gasooka kubeera mu nkaayana nga bakaayana nti nno amagye ga UPDF tegadeployinga wako mu South Sudan. Wabula omwaka giri egyayita emabega twalaba nga amagye gonna agayibwa mu ggwanga erya South Sudan gonna bajjayo mirambo era nga Uganda egenda maaso n'okwewunya waaki Uganda oba gavumenti egenda maaso n'okudeployinga oba parliament egenda maaso n'okuprovinga amagye ga UPDF okubanga genyigira mu internal affairs. Entalo zino ez'owabweru zitatukwatako. Abaana baffe ne bafiira obwere ne bafiira obwemage nti wokuba bagenda mu maaso n'okutaawuluza enkaanya z'ababiri eziri wakati wa vice president ne president. Jjukira nti nene Cold War lutalo lwa munda lwandibadde tetutawaana na kutwala kusaddaaka mu musaayi gy'abaana baffe kubanga bagenda mu maaso n'okutaakiriza enkaayana z'abaana ababiri. Olowooza otya ku nsonga eno gwe mukwano gwange? Oli ku Yugi Updates TV ko sinzo bango tuuliza gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga otweyungako. Nabagambye dda eno mu Uganda obudde bwa nkuba enkuba efulumuka bulungi nnyo. Wamwe simanyi mbeera ki olimu naye ffe waffe akakuba tukafunidde ddala bulungi nnyo. Mbeebaza ekyensuso mu abajja mu comment section ne mukomentinga mwebali omulimu gw'omukolo ogwo ogw'amaanyi abali mu diaspora emitala w'amayanja nammwe mbanirizaako ddala bulungi nnyo. Mbaagaliza olunaku olulungi temuva ku Yugi Updates TV era mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensuso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensuso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe.
mmwe bagenda okulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase ng'omukwano gwange ali eyampuliza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba oba nga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate ggwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo, era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.